ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في محكم تنزيله: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. asinzibwa mutufu okusinzibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala, mulezi waffe anzala minas samaa'i maa'a, oyo aleeta enkuba okuva mu ggulu. fahtamara zabadu rabiya, enkuba eyo Allah bwagireeta olumu ejja n'amazzi nga mangi ne gaddusa ebintu mu kyemwakazaako mukoka. amazzi ne gajja nga gatambuza ebintu ebyo nga bingi, omuli ebicupa, omuli ebikebe, omuli ebigoye, omuli biki. fa amma zabadu, naye ate mukoko oyo Allah subhanahu wa ta'ala amazzi ago agatambuza naye mukoka nga waagatwala amanyiwo. ne fahtamara zabadu rajifa fayadhahabu jifa, yagamba mukoko oyo ajja atambula adduka n'amazzi ago ge mulaba, aleeteramu ebintu by'abantu, omuli ebicupa, omuli ebikebe, omuli ebiti, omuli ebiveera, naye nga tebikyalina makulu. oyo mukoka waagenda Allah subhanahu wa ta'ala atwala amazzi ago biidhini rabbiha, nga n'oyo mukoka kyemwakazako fuladizi nga waagenda Allah amanyiwo. ne wa amma almaa ma yanfa'u nnansa, naye ate gaaga amazzi ge munaakozesa enkyanga ekyeya kizze. yagamba nti yatulubuhu au yamkuthu fi turabi, ago ga amazzi Allah tagatambuza nga ga mukoka, gaagakuumira mu ttaka. amazzi ago gakugamba agamukoka fuladizi waagatwala Allah yagerawo dda, kyabuza nti waman yudabbira al amura, naago amazzi agamukoka we gagenda mumanyiiwo nateekateekawo byebitoogo n'ebisaalu. kati ate mmwe mwazimbawo amayumba, Allah naabuuza nti mulowooza naye ateekateekera ensi okuleka nze? enkuba yagireeta ng'erimu emiteeko ebiri. waliwo enkuba ejja eva mu ggulu ng'enkuba ezza efukumuka ng'eteekateeka nsi. kati Allah n'ayera obukyafu obwo, ebicupa byonna, ebiti ebyo, Allah ng'ayina waabitwala mu bikko. n'okutonda kw'okwensi ebikko ebyo yabiteekawo ng'akimanyi. Allah kyakugambye, naye amazzi ago agamukoka agajja gadduka agaleeta ebintu by'abantu, ago go temugakozesa mu kufumba, naye amazzi gammwe ge mukozesa go nga kuumira mu ttaka. bwe gabanga gazze temukyekanga. fashkuru rabbukum, mugambe Allah wammwe nti alhamdulillah. naye ate enkuba ejjanga ya mukoka, enkuba nejjanga erimu amazzi nga gadduka nnyo ne gayingira mu mayumba gammwe, abamu ne gagenda we mukolera, naye ng'enteekateeka eyo mmwe mwagizannyiramu. amazzi we gaali gagenda mwazimbawo amafactory. Allah kyaga nti waman yudabbira al amura, mwensi gye mulimu ani gwe mumanyi agiteekateekera? naye enkuba gye mulaba ejje nga mbi weegenda Allah amanyiiwo. mubeereku Allah wammwe. mbaka kyaga nti anzala minas samaa'i maa'a, lwaki oyo tumutya? aleeta enkuba okuva mu ggulu ng'erimu emiteeko egi, ng'agamu ago amazzi ge muwulya sigammwe gakulimisa.
wabula enkuba ngezze n'amaanyi ago mangi esobole okwera ebikyafu bino, ennyikiza ensi, amazzi ago gagende mu migga, olwo atandike okuleeta enkuba mpola mmwe gye munaakozesa. naye bwebakosa ne mugamba Allah ki kyotukoze, ma lakum kaifa tahkumun, Allah abuuza mmwe mutegeera mutya? nga mulajanye ebbanga mumugamba enkuba. Balamira okubeera ku Allah wammwe, oyo ayina enteekateeka y'ensi entuufu. Tuzaako okusaala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyajja n'obusiraamu bwe mulimu, n'asomesa nabwo mpola, ne bamukkiriza abamukkiriza, ne bamupinga abamupinga, n'abuuza abasiraamu nti munanjogerako ki? Singa tunajja mu maaso ga Allah n'ababuuza ku nze, ne bagamba mubaka Muhammad nti qad ballagta risala, tujja gamba Allah nti obubaka bwonna obutuwadde. Naga nti Allahumma shahid, Allah nsaba ojulire, qad ballagtu risala, obubaka mbubawadde. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam obuwangaazi bwe nga akyali mulamu yalaba ebizibu bingi, n'alaba n'enkyukakyuka y'abantu engeri gye bakyukakyuka okuva ku mateeka ga Allah. Allah n'amugumya n'amulaga nti abantu bwe batyo ila qiyamu saa. Ab'ebitiibwa olwaleero, obujega oba obwonoonefu oba empisa embi omubaka ze yaleka akomyeko, zonna bwe zazzeemu. Olwaliro mulaba ebintu mu nsi amannya agamu nga temutegeera byekwese munda, naye nga buseegu bwennyini n'obwonoonefu nabbi bwereka ayogedde. Olwaliro ekiri ku matu g'abantu nyegenyege, naye ng'ebyo bisiyaga. N'otuuka n'obbireeta mu paliyamenti y'eggwanga eteese ku ekyo, era mwabalaba ejjo nga batule paliyamenti yonna etudde eteesa. Abaffe ekivulu kya nyegenyege tukiyise oba tukireke? Lwaki bulijjo ebivulu ebitegekebwa mu Kampala tebitwala mu paliyamenti biteesaako? Akabonero akalaga nti waliyo ekyekwese mu nyegenyege. Ab'ebitiibwa kye bayita nyegenyege bisiyaga. Era ababiri emabega bantu balina ssente, ababiri emabega bantu banene. Gavumenti enanaagira ayita wano eyita wali, naye ekiri emabega bantu kulya bisiyaga. Oteeseze eggwanga ku ekyo. Mabegako twafuna omusiiba, minisita wammwe omu simumanyi linnya, yategekayo ekivulu ky'abakyala era n'akitwala mu paliyamenti mbakiyisa. Kyali kivulu nga tugenda kutuula abantu batuule beetegereze ani asinga amakudde n'akabina. Era ekivulu bakiteeka abakazi ne baggwayo. Naye ekibuuzo, minisita omulambo otegeka ekivulu ekyo ky'okulaba amabina g'abakyala n'amakudde, singa mugiramu nnyoko. Era asala empaka n'azatika okubuuza obukodyo, kyukamu, tunula ku ddyo, tunula ku kkono, minisita nga babuuza nnyoko alaga ensi amabina n'obukudde. Kati eddalu n'enjaga eri abakulembeze abakulembera, tuli mbaguba ddalu bennyini, naye mmwe abasinga abakulemberwa temukimanyi nti gavumenti eriko abaasoma abayivu, ng'omuddu alina minisitule yava wano n'agenda e London n'akola koosi ya myaka 2 ng'akuguka ku mateeka okuteekateekera abantu batuule ensi yonna bajje beetegereza n'asinga akabina oba ina amagezi. Ako kabonero akalaga nti ensi gye mulimu abakulembeze bammwe muyina abaguba eddalu, abonoonefu. Yessaawa okwerwanako ggwe kennyini n'amakaago. Okwata omwana wo ng'ali ekisiyaga omukangavvule nga togambye ku poliisi. Olw'ensonga ekkuba erireetebwa ery'ekisiyaga abazungu bakomplaininga nga balaba population y'abaddugavu etambudde nnyo. Buli lwofuna population nga nnene oba olina obusobozi obuwamba omuntu abatakyakusobola kubanga muli bangi. Kati population evudde mu bukadde obuli mu 28 mugenda mu bukadde 43 plus. Olwaleero ensi ebadabolinga emirundi 6 eya Tanzania. Population gye muyina bwe tugenda ku ratio musinga Tanzania population.
eri mukadde nkaaga mu 2 naye ate disitulikiti yabwemu egatta mu 8 kitegeeza bw'ogatta population y'abantu abali mu Uganda mugatta Tanzania emirundi 4 ku bantu. Kati ekyo abazungu bakiraba bakimanyi, kati ekiri mu ggwanga nyegenyege. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatunyumiza n'agamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nti waliwo amazambi 2 gajja mu nsi teyagagumiikiriza, omuli kye bayita alliwaatu, ekisiyaga. Kyatandika mpolampola ku mulembe gwa Luuti nga neddiira waabyo mukazi wa nabbi naye nga tebamanyi, naye ng'agenda alaga abavubuka abatendeka obwagazi butya bw'obufuna ng'osinkanye musajja munno. Mukazi ayigiriza abavubuka. Olwaliro amasomero weegali mu ggwanga agali mu 20 nga beedimasita bafuna ssente batendeka abaana ebintu ebyo, naye ne poliisi ekyo bakwata kubanga ali emabega munene, ali emabega alina ssente. Kati Allah subhanahu wa ta'ala amazambi 2 tasobola kugaleka kutambula okuleka nga abajjawo n'obusuma butagambika, mwe muli alliwaatu. Era ku mulembe gwa Luutu bwe kyajja ne kimusukkako, Allah n'ababuuza nti mufunye obwagazi obw'okwegatta ku musajja munne n'otama omukyala? Gende emabega w'omuntu, omuntu ategeera gw'olinayo omusajja gw'omanya azaala. Era baminisita abatutwala oba gavumenti yaffe obujega eyinayo gwemanya omusajja yali azadde omwana nti omusajja bw'agenda ku munne emabega bajja kuzaala bebi. Era olemereko gye mu parliament oteese nti nyegenyege tumute oba tumuleke? Tukugambe ki? Kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'alaba ng'omukazi alemeddeko, waliwo bamalayika abajja 2. Jjukira Ibrahimu yali nabbi nga ne Luutu nabbi nga bakulembera ekiseera kyeki abaali bagenda okuzikiriza akaalo okwali abali b'ebisiyaga. Tusaba Allah seekikolimu ku bakulembeze baffe abateesa ebisiyaga, oba tebalina magezi gategeera. Tusaba Allah abatte bubi omu ku omu baffe baveewo omusungu obutagambika, kubanga kye baleeta tebamanyi buzibu bwakyo. Ebisiyaga biriko obulwadde, muntu alwala emabega. Allah subhanahu wa ta'ala yakola sisitimu y'omuntu. Omuntu olina ebyenda 3 ebitambuza obukyafu bufulume, mwe muli esophagus, mwe muli rectum, omuli cecum ne anus. Ekyenda ekyo kigattibwa esophagus waggulu. Bw'omala okulya emmere n'egenda egwa mu kyenda ekyo, eno wansi gy'ofulumira weegatta obukyafu obutayiika nga bwa emmere yakatuuka. Ne batandika okutemaatema emmere egenda mu mubiri n'egenda okusulaawo. Laba bw'oleeta obwereere bwo n'obuyisa emabega n'ojja okoona ku kyenda ekiyitibwa rectum. Ekyenda ekyo bw'okikoonako nga kigaziwa, kubanga ekyenda tukirisiivinga mpewo. Okudda mu kyewumbe weegatte, balina kukozesa mazzi nga gali mu munnyu ng'ate gookya nnyo. Njagala olaba obulumi obuli awo. Muddo omutadde mu mazzi gatokota mulimu omunnyu, omujjanjaba ekyenda gw'otagenda kujjanjaba wiiki emu, teriiyo ddagala ddala okuleka omunnyu n'amazzi nga gookya. Kyebakola wa pampa obeere omwo omusajja omukulu ogenda oyita mu buli budde ebbanga lyonna ng'ente. Byebyo gavumenti yammwe byeri mu kuteesa saawa eno. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'alaba nga liwaatu ekutta akati, abavubuka beeyagala ku kyalo batandise birigabaawo, biri munyonyo, biri bbunga, biri kyengera, era siteegi zaabwe abaana bazimanyi. Allah bw'alaba nga bireesa biganye babiremeddeko, n'asindika bamalayika 2 nga bali mu lengi ya buvubuka balungi nnyo.
n'okutambula kwabwe baayita kaalo ka Ibulayimu, so nga bagenda wa Luuti. Ibulayimu n'abalaba nabbi, najja ng'atambula mpola ku muti we baali n'amanya nti abo bamalayika. Bw'abalaba omukyalo omu ne wabaawo eyamunyumiza mu ka Luuti nti ku kaalo kali waliwo abavubuka abazze babiri balungi, n'abaako ebivubuka bye yazigira bigende byefunira abakyala abo, naye ng'ate bazigira bali bamalayika baani? Ba Allah. Ibulayimu bw'alaba nga balemeddewo baluddewo, yajja we bali n'abayimirira mu maaso n'ababuuza nti malakum, ab'ebitiibwa mmwe ki nga mwogera ebigambo tebyatuka? Ne bamugamba nti inna ursilna ila qaumin mujrimin, tugenda ku kaalo akaddako, waliwo aboononefu baatandise omuze gw'ebisiyaga. Wa nursila ilayhim, Allah atugambye kugenda bakasukira amayinja. Mayinja ago gava mu lusenyi lwakumwa dda omuliro. Ab'ebitiibwa, amayinja ago Allah yagabawa nga buli jjinja liriko erinnya ly'omuntu. Imagine ng'era bwe kyali ku bantu abaali balumbye Kaaba. Abraha ng'alumbye Kaaba, Allah yasindika obunyonyi, obunyonyi obwo nga bulina amayinja mu kamwa, nga buli kanyonyi kazze n'ejjinja liriko erinnya ly'omuntu. Bwe bamanya nti sula yeggwe, ng'akanyonyi kalina okuteekako ejjinja lyo okuva ewa Allah special. Jjinja nga lyo kye bitabanga nawo, era nga bwe liggwako ggwerera nga mazzi, ojja n'oggwera n'obula. Kati Allah asindika bamalayika bagamba Ibulayimu ekigambo, tuba tumiddwa n'amayinja, akaalo akaddako tekagenda kusulawo. Ab'ebitiibwa mu busungu obungi obutagambika, olw'ekikolwa ekyo ekyaliwo, Ibulayimu n'atendereza Allah. Baasimbula bave we bali, nga tebannatuuka ku kyalo we bagenda, kabwejjungira yajja Jibuliru alayhi salatu wassalaamu, oyo ye kabaka w'abamalayika. Alina ebiwawaatiro 7 sayidi emu, yakozesa ekiwawaatiro kimu ne kikola ng'ekitiiyo, n'asima ekinnya ku kyalo, ekinnya eki ne kikonekitinga ku nnyanja wansi, n'amala n'abikka. Bano bagenda otuwa ku kaalo bamalayika ng'ekyalo kiriko kituli. Efirimu Allah n'agiggala. Era Luutu yakeera kuyitamu n'abantu be ne bagenda, bw'atyo Allah n'aggalawo ekyalo. Ekibuuzo, Uganda eri wala nnyo Allah okubanga tagimanyi? Baminisita abo balina security kubanga Allah tabamanyi? Uganda erina nnyo eddiini nti esobola okulemesa Allah? Genda osome aya eri mu Surati wa Fussilat, owulire Allah bw'amanyi gye tubeera. Allah yagaa nti inna alladhina yulhiduuna fi ayatina la yakhfawna alayna, mu abantu abali mu nsi nga mutandise okukola ebintu bye nagaana, temulowooza nti woosula simanyiiwo. Afaman yulqa fi nnaari khayr, nkukwata enkwokye onaasanyuka nga nkwokyezza? Amman ya'tiya amina yawma alqiyama, oba mumwe gweratta ye ng'agenda mu jjana yanaba afunyemu. I'malu ma shi'tum, mukole bye mwagala, innahu bima ta'maluna basir, bye mukola mbamanyi ate mbalaba. Mu mazambi aganyiza Allah mulimu liwaatu, kye bayita nyegenyege, bali mu kuteeseza bisiyaga. Ekyo mukkirize muveeyo, mulumbe erosi, mulumbe poliisi, ne bw'anaaba mwana wo gw'okutte nga bamulyako ekisiyaga, ekyo mumweramulire. Nkiddemu okwata omwana wo ku ssomero nga bamulidde ekisiyaga, genda ku ssomero weeramulire, oyite eyakimulidde, kino mukijje kunze. Ne bw'onaabawo obuyinza nga yalakunzijako statement, kino nkiddamu. Amazambi 2 tetugawaaba era tugateesa. Omuddu okujja akwata omukyala ng'ayagala kumwendako nga tannaba kuwaaba amala kwerwanako, ne bw'aba amulumye ne bw'aba amutemye agenda lipootinge nga bazze omumuwamba.
mwebakako mu nsonga z'obufumbo. Ensonga ey'okubiri y'ensonga yonna musajja munno okujja kukwate ng'ayagala kuyingira mabega tebawaaba. Kyonna ky'owulira nti ky'osobola omumukola kimukole. Ogenda obategeeze nti nkimukoza nkola kino mukijje ku nze. Lwaki? Ekintu ekyo bwe munaakisiima ne mukitwala ng'ebirala eby'okuwaaba, Allah bw'anaatunyiigira kijja kutwala naalumanya ne saalumanya. Ekyo kimu. Ekyokubiri, aliwaatu eyingira mu kika ky'empisa embi. Kuba eyo empisa si ya wano. Amawanga galina enteekateeka zaago, era buli bantu balina empangaala yaabwe. Empangaala yaffe eya Buganda kuwasa, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala kye yatugamba era ntukigondera. Nammwe abaliwo wano mulina bannyammwe, mulina bakitammwe, ekitegeeza ggwe ekkubo ly'oyitamu okuzaala kuwasa. Bwe wabaawo ekkubo erizza eddala ery'okuzaala lye lyetaaga okumala okwetegereza ennyo Katonda alyagala bali munyiiza, kye bayita liwaafu. Naye nga kye bayita nyegenyege baleme bakweka linnya, bali mu kupulomootinga bivvulu bya bisiyaga. Era weewuunye lwaki yenyegenyege yasabye mu parliamenti naye tajja kwera si kusaba kuteeka kivulu kyabwe ne bagenda parliamenti bamanye ebiri emabega. Allah subhanahu wa ta'ala mukulanaze ng'atendeka empisa. Kye bayita mpisa kwe kukola ekintu kyonna nga woowangaalira gw'osiŋŋaanyeewo kimunakuwaza, kye bayita obutaba na mpisa. Ne bw'oba olidde emmere nga gw'olya naye olidde mu ndya etali eyo gye gy'osiŋŋaanya alya, bagamba tolina mpisa. Ne bw'oba oyogedde b'osiŋŋaanyeewo bye batamanyi, balaga tolina mpisa. Olaba n'okukozesa olulimi ku kitundu ng'abantu tebalumanyi, kabonero akalaga tolina mpisa. Oyinza okuba obavuma. Kati empisa tuzabira mu bintu bingi, naye mukkirize paati ey'okubiri mbalage ekyama n'obukulu obuli mu mpisa. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam naga nti wa innaka la ala khulqin azim. Bukyanga ntonda nsi sinaayo muntu ayina mpisa kutuuka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Baleetanga ebibuuzo mu makaage beyesiwala, n'awulira omuntu ng'abuuza ng'ekigambo takisobola kinene. Mukazi yajja n'abuuza mukyala Aisha, naga bwembeera ne bba wange mu nsonga z'obufumbo, wabaawo kino wabaawo kino wabaawo kino, naga nkole ntya? Namugamba ha byo binene kaŋŋabe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Olwamugamba mugamba nti aha bba wange ŋŋambye nti ma kaana aba Qasim fahisha wala mutafahisha, tabangako muwemu, era ebigambo ebinene eby'obuwemu ate bikozesa. Kati eno embeera ejja erimu ebigambo ebinene, era mwawulira ejjo koodi yabatwala mu kakiiko baga beeyanjule, n'ateekawo koodi eyasoose. Akabulira kalaga temulina mpisa, tosaana kuwangaala naawe. Jasi kigambo ekyamuvuddemu obutaba na mpisa. Heziyu sallallahu alayhi wa sallam, Yusuf alayhi salatu wassalamu bw'aleetebwa mu kkomera yasiŋŋaanamu abasibe nga naye asibiddwa nsonga ndala, nga tannaba kwogera kigambo kyonna. Mwenna mumanya embeera z'abasibe, bajerega bavuma, wali agaboozi agabeera mu kkomera mu abatasibwangako gaboozi gangi, n'owulira ebigambo n'amanyi gakuggwa. Hatta ne liwaatu ebisiyaga mu kkomera bibaayo. Ne Yusufu olwayingira ekkomera bw'ati olunaku olwasooka n'awuliza ku gaboozi gaabwe, n'ababuuza nti ya sahibu sijini, ab'ebitiibwa abaasibwa abali wano, Allah waffe omu ali mu ggulu ye mutuufu w'okusinza oba ebibajje? Olwo atandika kukola akiida. N'ababuuza ekyokubiri, ab'ebitiibwa wano tugenda kuvaawo ddi bwe tuba tetwekutte ku Allah?
naye Allah mukumuwaana mukumwogerako yagala Yusufu nakwagalako empisa bwe watuuka mu boogera ebitategereka balinganga abalalu n'obagamba faqultu lahum gwe nojja obagamba nti ya sahibu sijini ab'ebitiibwa bali mukomera ekyo kyokka kye bayita ab'ebitiibwa bamwagala ezo mpisa ab'ebitiibwa ebintu bisatu bibalamu ekitiibwa ky'omuntu okumuyimbira kabona nakalaga nti emazeemu ekitiibwa gwe kuba mwakafaanani mutabani wo atudde awo maama wazze ku mukolo baleese omuyimbi agenda kuyimba nga ne nnyina waali n'amubuuza ekibuuzo nti mu mpaleyo mulimu ki kyayi oba buugi obuuza nnyoko agambe ki kuyimba kumalamu ensa oswaza nnyoko oswaza abakulira ekyo kimu ab'ebitiibwa okwegatta mu nsonga z'obufumu ekitali maarufa oba omazeemu omuntu ensa omwana ono gwogenda okugenda emabega taata we yamukuwadde era mwatudde ne bakubuuza nti okkiriza amahale ensanvu gyowadde essula baalikubuuziza agende naawe nga musiimu bamukuwadde naye ogenze gyali li ajiri tashrik maanyi foosi era nga bwolabona awamba omukazi wajja n'amaanyi okikosezza maanyi tolina mpisa sallallahu alaihi wasallam yakolimira ekisiyaga nga aliddamaamu nayagamba ibirisu laanatullahu alaik sitaani nsaba Allah akuseeko ekikolimo oli mubi eri abantu oyo omu n'abagamba maseekh dajjal bwana abakuvaayo nga gyendi nze mbadde ŋŋenda mubayambako naye agenda kujja siriiwo bw'anaabazze buli omu amulwanangako lulwe ne mwekwate ku suratul kahafi ekyo kyakubiri n'abagamba ekyokusatu ensi eno yalimu ekisiyaga fa ahlakahumullah Allah n'atuyamba n'abazikiriza bubi n'abajjawo bwe banaaba bazze nga mumaze okuvaawo mulwanisanga ezzambi eryo bbi lisinga okutta ab'ebitiibwa nyegenyege gye muwulira baleeta ebisiyaga ebyo bibi nnyo bisinga omuntu okutemula munne muddu ayinza okutta ng'alina ensonga so nga nnafu mu maaso ga Allah eba omuddu yabbye ssente zange okunjavuza kamutaaveewo ngewa Allah kinafu naye nga bw'otuuza mu kkono tuli omuddu ensonga gy'aleese okumugjako ssente ze ng'okutta abadde asaanye naye ngewa Allah kinafu naye ate nyegenyege baagiteekako ekigambo teriiyo zambi ligituuka kyova olaba yo bwetandika obusirezi bwammwe muwuli obutambula obwo Allah ayerawo bwezi kyalo nakijjawo era baleke bamiyisa ba parliament kubanga ya ummu dhalimu walmadlum oyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba anyiigidde ensonga n'alumanya ne saalumanya mwenna abakwata bw'ati kati babikole ekyokusatu Allah subhanahu wa ta'ala ku mpisa yaziva buto ng'azitendeka n'abaana bato era omubaka najja n'agamba obwana obuto n'abagamba nti bwe mulabanga omuntu omukulu mumuwe ekitiibwa n'agamba mwe bantu mmwe abakulu muwe abaana ekitiibwa fa innal umam amazima emirembe abaana be bavaamu abakulu ate abaana bava mu bakulu abakulu bavaamu abato abaana be bavaamu bakulu ate abakulu be bazaala abato fa innal umam amazima emirembe yakhtan jijja gisikiragana bona ŋŋamba nti omulembe guno gw'abato tugutte bo batandika bisiyaga enkya banaazaala batya kulekanga eggwanga tumuyina bapulaningira era enjogera egamba nti emiti emito gyegiggumiza ekibira oba ogenda gifuna otya ng'abaana obajjeewo obajjeewo otya tekyabakkiriza kuzaala eyo enyegenyege Allah n'agiyigira n'agigaana kamu kabona akala tolina mpisa bw'ogenda mu kikolwa ekyo kubanga ogenda kukikola n'omuntu nga si musiimu ekyokusatu ab'ebitiibwa laha maradun
mulimu obulwadde. Abantu bano bakkiriza okugenda okwegatta emabega waba tutte mu byuma n'okebera kye bayita status zaabwe, obulamu bwabwe. Muddu agende munne emabega from n'okweya. Omuddu ono anuubuse, musaayi gwabwe bonna balamu. Laha maradun. Ensonga ey'okuna obuzibu obuli omwo ihsaafu duniya. Otandiseewo oba odeese enkola eyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'ataalekawo. Tulina ebintu mu nsi nga ya ummu ebigatta abasiraamu n'abatali basiraamu. Muli okulya, muli okuzaala, muli okukola ssente, muli ebyo ya ummu, ebintu ebitambulira mu bantu, mulina okufa. Ebyo bitugatta ffenna. Kati n'ekyo ky'owulira si kya madiini, ekyo ky'abantu ya ummu. Abaddu bano babakebedde. Olabe nti Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo amakubo bwe gati, bw'osiŋŋana omusajja bw'ati n'omunene bw'ati ababeere babiri, bw'osiŋŋana n'omumpi bw'ati babeere babiri. Directive ezo wazigjeewo mu ekyo kika kya nika. Ekisembayo mu mpisa Allah subhanahu wa ta'ala agenda zitubuuza, na buli kye wakola kyonna Allah agenda kunonyamu empisa. Mulowooza lwaki mu kuwasa Allah yakizza era fankihu ma taaba lakum min annisa mathna wa thulathun wa rubaa'un fa in khiftum, bw'abaatidde nga tajja kusobola kwenkanankana fawahida, ne n'aleeta ekigambo kiwulire era fa in karihtumuhun. Zompisa bw'obanga omukazi gwe bakuwadde omututte ng'alina byakoze ebitakusanyusa, tomutema, tomutta, muzzeeyo waka. Ne fa asa an takrahu shay'a, oyinza okuzzaayo omukazi ng'olowooza otomedde, ng'oyo gw'otwala yabadde omukazi omutuufu gy'oli. Ne fa asa tuhibbu shay'a, oyinza okugwirana ku mukyala mweru alina amaviiri wa huwa sharru lakum, ng'otuta olumbe. Era mukuume empisa, togoba mukazi kutyoboola kitiibwa kye. Laba akizza mu nika eyo ibaada, tutegobamu empisa. Leme kulero jja kuwasa ote, jja kuwasa ovume, wasa oteme ezo mpisa. Kati liwaatu eno gy'oleeta amateeka gaayo agagifuga mu mpisa ogamanyi? Gera gasomesa abantu. Tunaamanya tutya omusajja ono atannafuna musajja? Namusiŋŋana mukono okwata? Onagenda wa imaamu yajja okugamba nti otafumbirwanga. Era obutonde bwabwe nga bw'olaba mu busiraamu bwe baabwawula nti ono mwana bikira mbeerera, ono yalyako mukyala mukulu, ono mukadde, ne mu bavubuka olina kuriteeri yeeyo gy'okozesa. Tuga nti omuvubuka endabika yeeyo talyangako. Ebyo obizuulira wa chairman oba ofune wa imaamu alhisayu. Buli mulimo gwonna gw'oyagala okutandikawo omala gulambikira bantu mpisa zaagwo n'amateeka gaagwo. Allah subhanahu wa ta'ala ne tubuuza Allah waffe yagumanyi era agwagala. Astaghfiruhu wastaghfirullah innahu huwa al-ghafur rahim wa huwa al-barru al-majid. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nga bw'okizza omuntu ebbali okimunnyonnyole agambe kivudde mu abo. Kati batuula obufoofufu jjo bamaze ennaku 3 bali empale mire bateesa. Era nyegenyege tumutte batumuleke. Nesooka oyanjulire eggwanga olinnyonnyole nyegenyege kyeki. Nyegenyege kyeki. Kale gwe akiteesawo genda oyogeremu ne nnyoko. Mugambe kisiyaga maama ekisiyaga nkiteeseeko oli ekyagamba. Ga mwana wange zina kuzaala. Gw'ogenda kukwasa musajja munno munaddamu okuzaala. Olina amagezi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala mu sura eyitibwa buruuji wassamaa'i dhaatil buruuji, Allah alina omwana gw'atunyumiza yataasa umma.
okutaasa umma oba okuyambako abantu obataasa ensonga eguddewo tekyetaagisa maanyi mangi era tekyetaagisa kubanga oli mukulembeze wabula Allah kasita akulaga ekituufu gwe kennyini osobola okukirwanako aye n'okiwangula fula omunokoya. Allah kyagamba nti walawula dafu llahu nnansa ba'duhum ala ba'di lahuddimat as-sawami'a wa masjidan yudhkaru fihi ismullah. Singa si bantu batono kuvaayo kulwanirira bangi muddu n'agamba ekiba kibe kino kankikole, singa si abatono abo abalumirirwa be bavaayo okutaasa mmwe abangi mwandyekanze temukyayina mizikiti temukyayina womutuula wadde okuwangaalira kubanga abonoonefu bo be basinga obungi. Kino mukiseera ofana leero olwaleero ojja kuzuula ekisiyaga mu baana bo nga basoma. Oli mu nnyumba watudde bwana bwa P4 omwana ajja akwate munne nga muli awo nga bebi amuwe kiisi amuggyemu saati amugende mu mugongo gwe kennyini weekange ng'oli mu nnyumba ojjeyo omuggo okkuba omwana maama w'abala yajja okusooka okulwanisa. Ega tomalaako ddembe ly'abaana tugende ku poliisi tubabuuze oyo mukazi wo. Kati kuva dda Allah kitulaga nti obwonoonefu bwe bujja buba n'ennamba nga nnyingi. Allah kwe kuleeta omwana gw'owulya mu sweyitibwa buruugi, omwana yavaayo n'ataasa omulembe nga mwana muto nga bonna abasigadde abakulu batunudde. Kabaka era afuukidde abantu obuzibu ng'alangiridde obwonoonefu era nga yeeyise Katonda. Mwana n'avaayo n'amwambalira bw'ati ate yataasa umma. Allah kyagamba nti wama naqamu minhum, teri nsonga kabaka yamwokesa bantu illa an yu'minu billah, lwakuba mbu abantu bakkiriza Allah al aziz ow'ekitiibwa al hamid atenderezebwa. bwe bamukkiriza yabookya. naye wulya mubaka bwanyumye ku mwana oyo ngenda kukuwaho katono nnyo. agamba nti an Suhaibin radiyallahu anhu qaala, musajja mukulu bamuyita Suhaibun anyumye agamba nti kaana malikun fi man kaana qablakum. Mbaka anyumiza abasiraamu abagamba nti Allah wange ngambye waaliyo kabaka emabega nga ffenna abasinga tunaba kutujja. Waaliyo kabaka nga Allah tannaba kuleeta bantu abasinga byemabega ddala. Ne kaana lahu saahilu, kabaka oyo yalina omulogo gyagenda ne yeebuuza ku bimu ebiganye. Era ng'enkola z'abakabaka n'abakulembeze balina abalogo baabwe. bw'aba enkyana agenda e Masaka ekiro bagenda okubuuza empewo muzikebedde nga nnungi tulumbe. Kati Allah agamba nti kabaka yalina omulogo. Ne falamma kabira qaala lilmalikun inni qad kabirtu, kabaka oyo lumu abaali awo ku makya omulogo najja n'amugamba musajja wange kabaka nze nkuze mu myaka. Fabaatha ilayya gulaman uallimuhu sihirun, fulira yakaana ku kaalo nkatendeka eddogo nze mbite. Fabaatha ilayya gulaman, kabaka n'alonda omwana ku kyalo n'amugamba nkuwadde yagenda musomese. Kati sitoola eri awo mpanvu si gye njagala. Omwana alina we yatuukayo ng'amaze okusoma ku irimu akuguse n'ajja mu kkubo n'asiŋŋaana ensolo. Abamanyi abamu bagamba nti Allah yali anyumya musota nti gwali munene nga tigulabikanga ku kyalo, ne kad habasati nas nga gulemedde mu kkubo bwe guti. Abantu beeri bayimiridde n'abeeno bayimirira tamanyi kiddako. Omwana najja ng'ava ku ssomero n'asiŋŋaana mu kkubo nga bali sitaaka n'abagamba nti al yawma a'lam, olwalwo ngenda okutegeera anna amru rahib afdalu aw amru Allah huwa afdalu. Katonda ali mu ggulu ye mutuufu oba eddogo lyembadde nsoma lirimu amakulu. Mumpulira? Fa akhadha hajaran, kwe kukwata akayinja kaali katono. Faqaala, n'agamba ya Rabb, Katonda ali mu ggulu, in kunta amru rahibu afdalu ilayi, nyina omusajja yansomesa ebigambo ebikwata ku ggwe, bwe kibanga ggwe Katonda w'ensi, faktura hadha daba, nsaba nkasuku akayinja ensolo n'egitte. Ne bw'obanga eddogo kabaka byagenda atusomesa nga ye mutuufu, ensolo togitta. Faramaha faqatalahu, n'akasuka akayinja bagenda okulaba ng'omusota gufa.
fadahishu nnasu mimma fuilu, abantu bonna ne beewuunya omwana omuto basinga obwongo. Amawulire ne gagenda ewa kabaka, kabaka ne yeewaana nti oyo mukozi waffe asoma ddogo. Ne wabaawo omusajja mukulu yali yaziba amaaso ng'abeera ne kabaka naye ng'awangadde mu nsi ebbanga. Fajamaa hidayat, n'agenda afunayo ebirabo ng'ategedde nti ate omwana afuuse kafulo okusinga n'omulogo. N'abagamba mugamba haahuna laka ajma, bino mwana gwe byendeese bibyo. Enkunta shafaitani, bw'omala n'omponya amaaso gano ŋŋenda bikuwa bino byonna. N'amugamba nti inni la ashfi ahadan, genda ogambe kabaka n'abantu nti twaliguna nimponyezza. Innama yashfi huwa Allah, abawonya ali mu ggulu bamuyita Allah. Fa in amanta birabbi, bw'otoola shahada n'osilamuka, da'watu ilayi, ŋŋenda musaba agenda kuwonya amaaso. N'asilamuka, omwana n'asoma edduwa, omusajja n'amuta. Awo wonna wawanvu kabaka yalumba omwana n'obusungu ng'ayagala akakasa eddogo likola oba omwana ono alina ebirala byakozesa. Fa akhadahu falamu yadhun yu'adhiba, n'akwata omuzeeyi ono gwe bazibudde amaaso n'amuga njagala odde mu ddiini yaffe, ebyo biwasiramu sibikkiriza. N'amuga tugende ew'omwana eyabintaddemu gye mba mikyusiza, ne bajja ew'omwana. Fa aba, mwana agaana. Fa akhadahu, n'akwata jjajjaawe. Fa wadaa almishar, n'aleeta omusumeeni. Fa wadaa almishar, n'ateeka omusumeeni ala mafriqi ra'sihi, makkati g'omutwe gwe. Fa shaqqahu, n'atandika omumuyuzaamu hatta waqa'a shiqqaahu. Abamanyi bagamba yakozesa, yalina accurate mu mukono, yayuza omusajja nga n'ennyindo egenze eno yenkanankana eyeeno, nga n'emimwa egigendera eno gyenkanankana, nga n'abwerera bwawuzamu wakati. N'akwata omwana nemugamba irjani ddiini, mbaagala nga mukomyeyo ku ddiini yaffe. Fa aba, omwana agaana. Naye ebyo gye byakoma eyo yalemwa okutta omwana, hatta omwana n'amugamba togenda kusobola nze kunzita, kuŋŋaanya abantu bonna bajje wano. Summa wataslubuni, omambe. Omwana okumamba oleeta akasaale okalina kottisa abantu, onse n'akasaale, naye ogamba ebigambo bino Katonda nzita nti amantu birabbil ghulaam, nsiramu senzikiza Katonda w'omwana. Abantu bonna baakyuka ne bava kabaka mbakkiriza Katonda w'omwana, omwana n'amutta. Allah kye yali ayagala abantu bategeere amazima, omwana ne bw'avaawo. Ab'ebitiibwa, bw'olabanga ensobi yonna oba ezzambi lyonna ne bwe liba ggwe ligenda kukutwalira mugenda mu kkomera oba ggwe kufa, taasa abalala. Ebisiyaga mubiwulira bitambula mu masomero, n'otya n'okugenda kwerosa okuleeta bannamawulire, information etambule noga siri kubibalaba kaziyo omwana, oggyeyo omwana, ne waliwo omwana wa neiba asomerayo. Allah bw'anaaba aleese n'alumanya ne Salma kye bayita al-mu'tal, naawe tojja kuwonera ku kyalo. Ab'ebitiibwa, bwe muwuliranga ensobi yonna jjayo amaanyi g'olwaneko. Allah tayagala muntu asirikira zambi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an khulafai rashidin minhum Abu Bakari wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir sahabi al-mursalin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا